timunsonyiwe nakalaba bwe mpiseewo nkyali mupya mu by'okufumbiza ekintu kyempulira muno mu mutwe gwange kiri kimu kyakusagambiza mwanange tonswaziza weebalire ddala omwana omusiru avumaganya nnyina ababadde batulindiridde mu byonoonese muswadde temubifunye tobongerako amunaatugeya kiba nanfuusi mmwe omwana wange kiki kyatakoze buli muzadde kyayagaliza omwana w'okolo wange akituukiriza ze lujja omulungi atulaba nkubuzaako era n'enkobaza okubanga ogoberera puroguramu zaffe ez'enjawulo puroguramu y'olunaku olwaleero nkyaliddeko omuyimbi Sitabuwa Natoolo nga wakayita ennaku 2-3 nga twakava mu kimere mwana we muwala we yayanjudde omwami we ennaku eziyiseeko era ekimere twakiridde so n'olwekyo nensalawo okulaba nti nkomawokko gyali tubeere nga tunyumyamukko kiseera kikyali kyakujaganya njagala bire nga mbuulira ye awulira atya akaseera weekati tuli powered by Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana zayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo munonyeko ku Facebook page ye Mariam Music YouTube Mariam for Children atera ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo mbanjulira abaziwa and Sons ba suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets pillow bed cover amasuuka towel mosquito nets ez'omulembe closets omugende engoye ironing boards n'ebigwa mu kkowa eryo so gwe essomero ddwaliro NGO hotel osobola okubeera nga obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo kyoyagala mu budde bwennyini ate okulaba nga otambula bulungi n'omulembe enamba z'essimu nga woozirabawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe Hajjati nsanyusa okulaba assalamu alaikum alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajjati ogamba ndi bulungi alhamdulillah webale kasimayiro webale kusiima webale kunyirira byonna webale kusiima kuliko emikolo gyawedde alhamdulillah yes gyawedde bulungi owulira otyanga maama omwana yaleese omwami bulira bulungi sisobola kikunyonyola nze ayinza okiwulira nze akifiiringa era bulijjo ngamba bano abantu abatuwa emirimu kuyimba ku mikolo nga ndaba basagambiza neŋŋamba oba kiso kumbe bambi baba bawulira essanyu abantu babadde ku nnyimba z'okumala ebbanga ng'ogenda n'obasanyusa ku mikolo gyabwe naye ng'ate mu lujja olulwo kibadde ndowooza gwe mulundi ogusookedde gwe mulundi ogusoose mpozi omwana waffe ye Nannyonja Nalugo Hanifa yono omusawo si ye musawo yaliwo administrator wali ku Stana Medical Center ate aliwo yasoma obusawo wali naye ye mukulu koono ye ekitegeeza ye ebibyo byaggwa kati ajja ti nze nsigaza awaani gwe toyina kubanga aliwo era siwuwo lwaki ajja ti toyinawo muwala mulala oba aliwo just siwuwo simalaga mugaba ajja ti neetaagisa bikyafuuka owaani anyway saagala biyingiramu nnyo n'emboozi eyo tugiveeyo bbanga ndaba olemeddeyo nnyo owaye tuddeyo ku mukolo ajati ajati bakoze omukolo abantu ne bajja ab'ebitiibwa abantu ab'enjawulo mu byobufuzi bayimbi banno bantu kibayinza okwebaliza mu mbeera n'enteekateeka abakubeeredde okusookera ddala neebaza buli muntu kuba buli muntu yabaddewo nga lwa mukwano sinza lekayo kwebaza Supreme Mufti taata webale kukiriza kujja wano mu maka gange Lord Mayor Salongo Elias Lukwago Father Chibi owekitiibwa Muzaŋŋanda Ssaababendo Mama Nabbali Hajjati Nulumpungu Hajjati Janati naye sobola bamenya nemba malayo nenga buli ab'ebitiibwa abayimbi Papa Misaki Hajaruna Rebecca Jingo Irene banji banaye munsonyi we basewo ne banyabo Mayanja owa keyboard Swaba Kasumba Chris Evans bambi mwebale nnyo mwebalire ddala naye besimenye mwabadde banji ne buli muntu eyabadde wano yabadde wankizo yabadde olwakunjagaliza
kyovola nga buli muntu yabadde nga musanyufu nga buli gwentunulako nga musanyufu omusana gwabadde mungi naye abantu nga tewali yenyeenya wadde okufuluma abantu ne bafuluma nga omukolo gwonna nga guwedde so emikolo egimu abantu bafuluma ng'omukolo tegunnabaako we gutuuse naye ffe twabaddewo naffe abamu abekyeyunzeeko awo oluvannyuma ne tugumaliriza yes tiimu yonna yakoze emirimu ba service providers bonna buli omu yakoze bazadde bange baganda bange mikwano gyange famire yange mwenna guno omukolo buli muntu yenyigiddemu 100 ku 100. Okay, so wano Stana Fashions ye yakikwasaganyiza ekyokwambala omugole naawe nga mama. Stana Fashions yakwasaganyiza Hajati Janati n'ateekamu Maria Bridals senga twataddemu bangi fenna twataddemu kuba twadde tulina okukola ekintu ekisingayo bulungi buli omu yaleese amagezi. Okay, so wetudda ku side eya babadde bannannyini lunaku that is muwala waffe n'omwami waffe muwala waffe ono omwami abaddeyo nga gy'omumulaba mbadde simumanyi naye namumanya nti kubanga agenda mumutwala. Yes, mu kusooka yali ensinkano yaabwe ng'abaana simanyi gye beesanga naye bamuzaala eri waffe Raakayi Munamasaka era basomerako mu kasomero k'eri ewaffe bombi era Mukama nakyo nkimwebaliza kubanga omwana wange yafumbiddwa mu famire gye mmanyi. Yes, ebintu tujja sobola bikwasaganya bulungi. Era bubaka kiboyiza okuwa famire yatuta omwana nti omwana we batuta omwana gw'okuzizza otya? Batuta omwana gwenkuzizza mu buli kintu kyempulira nti omwana omulungi alina okubeera nakyo. Mwana wange musiraamu nabali basiraamu first ekyo kikulu nnyo ku lwange omuntu ayinza omulala ayinza obutakitanga kikulu omwana wange mulungi muwala mulungi okuva ku mutwe mpaka ku kigere enjala mu bigere zonna mweziri okitegeera omwana wange asomye kikulu nnyo ekyo ndowooza owulira omuwala gwe batutte asomye n'amala ayina omulimu kikulu nnyo ekyo omulembe guno ayina empisa olwakusanga omwana omulungi omuwala asomye akulidde wano e Kampala ng'ayina empisa ayina eddiini asobola okwekubiriza n'agoloka n'ekiro n'asaala ate ayina amazima ate mukozi nifa ne bw'omugamba weetike ensawo y'amanda asobola ogyetika bw'abeera ng'agenda kufuna ssente ne bw'omugamba nifa dduka ogende wano tamala kwesiga bino ne okitegeera atandikirawo kwegamba abatuta omuntu alikonga yatuta omuntu kwegamba omusukulumu ennyo omanyi ti nange kyekyabadde kinneebuuzisanga njagala okubuuza oba nange nyinayo mukisa naye tuveeyo ewangobyeyo bintu byankizo nnyo Hajati okubanga mwana muwala muto muto tannasiiwuka bukongovule asomye muyivu ayina eddiini ayina empisa ayina amazima mukozi waliwo kyakyendeseeyo tewali kyoleseeyo kuba woyogera ku bintu byonna byonna byetutambulirako mu bulamu ennaku zino naabeera ng'obeera n'obufumbo buli successful Hajati ku bintu bino byonna omwana wo by'omutaddemu by'omukuziza ne byali bye bakuwadde byebyo byakumaze ebirala tewali kyoyinza kutunda mu mwana tewali kyoyinza kufuna mu mwana ekimujyamu kubanga ekintu kukuza mwana kumujja buto tewali muntu kyayinza kusasulira okujjako kyayinza okusasula kiri kimu kwagala mwana wo kumutwala mu makuba amatuufu nga bwe bamututte n'okumwagala nze kyo kyendaba mu kyokka kwana gaddawo neneebuza ne ngamba kaakati Hajati olugenda mu maka ga Hajati Stabu okwanjulwa ng'otandika okugamba nti ngenda kukuleetera kino ngenda kikyotayina Hajati kyemba ngenda oleeta bingi bye sirina naye omwana wange si wakutunda si yalina kusasulira nze byenjagala nange nsobola okwekolerera n'ekirala abaana bwe babeera nga bakyali bato kati baba balinaki in fact ndooza mu bubeera nga ssente we ziri nze mba nyina obbayambako bezimbe naye alhamdulillah omukodomi naye yes asobola okwebezaawo era yasobodde okwasaganya byalina okuleeta wano era tuli basanyufu ne beyatuleetedde bitumala bulungi nnyo buli muntu musanyufu alhamdulillah bwentyo wenyinza okugamba
Amina nnyo tubagalize obufumbo obw'emirembe ezadde esalayo eyinza kubeera etya eri abaana baabo. Mwagaliza obufumbo obulungi, obufumbo bulimu omukwano, okukkaanya n'okusaasirigana, kusonyiwagana, kwegamba okusingira ddala okwagalana, kubanga omukwano bwe gubaawo buli muntu asobola okugumiikiriza munne, kubanga obufumbo kubeera kugumiikiriza. Ebiseera ebisinga teriyo bufumbo obutaliimu nsozi. Abaana so babeera obambi n'essaala yes, babeere nga bagumiikiriza ate nga basobola okusonyiwagana. Basabire n'ezzadde ly'abalongo. Ezzadde ly'abalongo nalyo ndibasabidde naye nga balina obeera ne school fees. Kikulu nnyo ekyo. School fees abeerewo. Ate bw'oyogedde ku mbeera eno n'essanyu ly'endaba ly'oyina, lumu oluseera kisigala kituvuga kituzaako ku sayidi yo ne tugamba nti tegwaja ati bwe tukulaba ebibyozi obadde single mother ate ndaba gwe ate wagumiddewo nnyo. Ate nga ndaba eno omuntu wabeera nga omwana ngo yafunye munne kikuwadde essanyu. Lwaki gwe ebibyo wayanga obinyigako? Anti already nze mbadde nkuza abaana kitegeera. So bw'obeera ng'oli mu kukuza abaana obeera nga ali mu tanuulu. Tolina kutabikatabika mu bintu birala bikulemesa. Obeera nga ali mu nsiko yagenda okulwana olutalo olw'okuwamba Uganda eno. Guba muliro mwereere. Guba muliro. Tolina kutabika mu bintu bikutaataaganya. Nti ate togenda kukola. Nti ate maama nnyabo okitegeera. Yes, alhamdulillah Mukama nsaba nsobozese byonna mbimalirize. Ndyoke ndowooze ku ssanyu eryange kubanga essanyu teriggwayo wonna w'olitandikira. Liba ligenda. Tugambe nti kati lisembedde. Asimanyi kubanga nkyalina ebyokola bingi. Ajati ate ogenda kukola biki ajati we wali lulisi woli kati. Nkyalina ebyokola n'ekirala ebintu ebyange bibeeramu Katonda. Kyonna kyanabantegekedde mu bulamu bwange kye njogenda nakyo. Taata yabaddewo ku mukolo? Taata teyabaddewo naye yatukkiriza. Buli kimu kye twakoze yabadde akimanyi era nifa yagenda mu kyalo ku Sande ne bakola nnika ne babawowa ne bbaawe. Taata muto yabaddewo basenga babaddewo lwakuba ye taata teyasobodde kujja. Yes, era yatugambye tajasobola kubeerawo naye abalala bonna babaddewo bulungi. Naye nga nika yali mu kyalo wa taata? Nika yali mu kyalo nga mu Busiraamu gwe mukolo ogusinga? Yes, mu Busiraamu omuzadde omusajja yagaba omwana. Era ekyo kye twasoose okukola. Bino byabadde kabaga. Tubadde tusanyukamu okulaga omwana wange nti ndi musanyufu gyali kubanga ankoledde ebintu bingi ng'omwana. Bwe mutumira wonna wagendera omanyi omwana bw'atyo. Nakikoze omwana imulaga nti ndi musanyufu engeri gye yeeyisizaamu tankaluubiridde ng'abazadde bwe ndaba balina obuzibu abaana bazibu ennaku zino. Abaana bazibu okuza ennaku zino. Kati ye nifa tambeeredde mwana muzibu. Nagambe kamukolereyo kapate tusanyukemu kibeere n'ekyokuyiga n'abaana abalala bonna ababaddewo. Balabe nti maama ayagalamu abazadde abali basingle mothers nga nze nti tewali kitasoboka tubeerewo ku lw'abaana baffe tujja kumalako. Naye omwana we batandika okuba kati batandisa batwala mpola mpola tekikukuzanga maama nti bagenda tandika na bino beeyogeza nti Stabu akuze. Of course era nkuze sina buzibu nakula. Tokiinaako buzibu? Sikirinaako buzibu. Kikulu nnyo ekyo. Era bambi abakyala abalowooza mbu okuzaala obeera okuze obukulu bugenda kubasala. Butya Teresa onya. Ne bw'oba tozadde okula era n'okankabuka nga nze yazaala kakati okukulira obwereere nga sigamba nti Katonda yakumya omwana kubanga mboli kulwanirira kubeera muto. Obukulu bugenda kusala. Kyovola abantu abamu bakola ebintu ebitajja mu myaka gyabwe kubanga balwanirira kubeera bato kwekuumira awo naye nga bo obukulu bukulabika. Babuulira abo hajati. Bakyala ne bw'oba tozadde obukulu bukulabika. Muzaala abaana nabo mumusanyukeko. Yes, emyaka gy'obukulu gibeere nga oli mu myaka n'ebikolwa nga bya bukulu. Kati nze ndi mukola ebintu eby'abantu abakulu. Biki bye wanyumiriza okuba omuzadde hajjati awo wennyini? Bingi kubanga omuntu omuzadde obeera ne bakwano bo abasingayo muno mu nsi.
abeera mwana wo abeera mwana wo kizibu okuva avaamu bino bino ebyensi y'abantu emikwano olumu balala bagenda okitegeera abantu oluusi batwagala balina bye batwagalako naye oluusi omwana wo yaba talina kyakwagalako nga naawe omuzadde wobeera nga tolina kyoyagala ku mwana wo oba oyagala kumulaba nga musanyufu okitegeera yes so ekyo kyennenyumiriza n'ekirala neebaza mukama kunsobozesa n'enzaala kubanga abantu bangi nnyo balemeddwa okuzaala kubanga beetaddemu olujanjajanja gusimanya agenda ku kadduwa simanya bya kizungu simanya niyoniyoniyonyo niyoniyonyo wakayimbako mu luyimba lwo siwe kyali oba mu stress newakateeka stress naye kati mwe singa tebaabazaala sikati kitwale gwe singa tebakuzaala oba gwe oganya ozaala gwe singa tebakuzaala ogenda kubeera otya mu bukulu kaliwo tayimu gy'otuuka nga weetaaga mwana wo ng'abalala bonna tebakyakulabawo oba babadde bakufunamu ssente kubanga bw'onaazaala ojja kaddiwa obasale era ojja kaddiwa nga tozadde era obeere nga tebakyakufunamu tugeze oba oli muyimbi okitegeera nga tokyaleeta bantu nga tewaliwo abaana abapya abazze abo kyabanyirira buli kintu kiba ne tayimu yakyo ate omwana tebamugula mu dduuka tikati nga bwe mmaze okwetegeka byonna kangende omwana mugule mufune okitegeera si kyekintu kyogenda okuteekaawo mbu kankizimbe nga bw'ozimba enju omwana aliko obudde bw'okumukuza ogenda zaalira mu myaka 4 mu 5 ogenda kuza ddi omwana okitegeera naye ajati mukuza abaana gwenewuwe noluusindira okujja nga entebe weeziri za bbeeyi bulungi naye abaana n'obaleetera tokuba nga batuulana wansi tebyefiirayo bawulira bali comfortable kubanga yengeri naffe gye batukuzaamu nga waliwo ebintu bye tutazanyiramu nga tumanyi n'entebe ya taata eri wali bw'oba oyoza ebintu osooka kwoza kikopo kya taata n'essowaani ya maama so ebintu bwe bityo batuyamba bazadde baffe babitukulizaamu naffe tugezaako okubijjukira tetuyitawo nnyo wadde nga olumu bali bye baatukuza byali bingi nnyo baali bakambwe nnyo fe obukambwe bwe tutasobola kukola naye nga era waliwo ebyatuyingira muno munda ng'omwana bw'akikola okimugaanirawo Okay then, so still nawuliddeko wayogereddeko layini egamba mbu omwana yalibanga gwe mulundi gwe n'ogwasoso fuluma n'asula ebweru w'enjuuyo. Yes, nifa tasulangako wantu nga simanyi. Ne wano mu mbeera nga beeraba ne munneewi teriyo lwamusobako olunaku nagamba ha mami leero oba naabikawo kale nsuze wasenga simanyi kubanga nze nnyina kwogera bye mmanyi naye nga yonna gy'abadde asula mbadde nze mmanyaayo kati awo simanyi sijja kulimba kuba sijja gamba mbwe maama nnyabo naye nze kyensinga okumanya nti yavudde wano ng'omwana bw'ava ewaka n'agenda n'afumbirwa. Bange bakoze oluyimba olupya mu mbeera nalukoze bayita afumbiddwa teyeefumbiza tiba nange munsanyukireko omwana afumbiddwa nze mpulira amasanyu gandi bubwe omwana nga afumbiddwa teyeefumbiza nga abawala ba luno ng'ogamba afumbiddwa teyeefumbiza alese busajja butereevu mbazadde be mama ne taata ne tukonamu emikwano n'eŋŋanda ffenna tussiza kimu omukoddomi asiimiddwa afumbiddwa omwana nga afumbiddwa mu myaka gy'okufumbirwa makeup akyakwata ku lususu tamaze siwuuka bukongovule ne bukaddiwa kuyitwa abazirwanako ajati abantu tebanyiiga abamuyo neba naye mutusonyiwemuko kaseera mukategeera bulungi toyiri muzadde ayinza tuuka mu kaseera weekati naataba musanyufu. Yes, ate nga kyenjogerako kyekituufu afumbiddwa mu myaka egy'okufumbirwa oyogedde kameeka apa akyasobola okutambula nagumiza ebigere ku ttaka nga tayuuguuma sinanda bwekinene akayimba kano kaliridda wakati kwe kali ku YouTube mukanoonyeko ku Facebook munoonye Stabwa Natolo Yugi musubscribinge basewo n'ennyabo mulayikinge musharinge mukanyumirwe buli muntu afumbiddwa tekali ku myaka gino gyokka egyawange omuto omwana wange muto lwakuba waliwo yagambye mbu wa myaka 3 mu emeka omwana wange muto emyaka kwegambe emituufu omanye omuntu
omwana amaze okusoma saagala kwogera myaka gye naye nga mwana wange gijaleetera obbala egijo gijaleetera egibo naye gyange ne bw'ogibala kati ate nze nkyanoonya ki kyoba omanya ajja weefuge twagambye tuli mu mbeera kati omukyala tayogera myaka mu mateeka ga wano e Uganda naye nga nze ndi mumativu n'emyaka gyange kubanga emyaka gyange ngikoleddemu ebintu ebisaana okukolebwamu mu myaka gye nnyina omanye ekiremesa abantu okugamba mbu bantu bakulu babeera oluusi talina nawaasula mukazi wattu oba musajja talina kintu kyonna webale nnyo nga kati alina okulwana yezza obuto bamuyita omuto kati nze ndi mu myaka eginsobozesezza okukola ebintu ebijja mu myaka gyange sisiri mu kwogera bubi munansonyi wabasabo ne banyabwako so ndi kwogera abantu bamanye nti buli kintu kibeerako n'emyaka gyakyo waliwo emyaka gy'okuyitibwa omuntu omukulu nga tebalina kuyita mwana muto kati nze balina kumpita muntu mukulu yes era ne bwe mba ngenza awantu balina engeri gye bannyanyirizaamu ate ekyo abantu be bakintaddemu ze nadde sikimanyi kyova olaba ne Ssaabasajja Kabaka yankwata mu ngalo bitiibwa ebyo biina kyamuwendo ekyo si kya buli omu naye simanyi ndi mukwewaana toli mukwewaana goyogera ge mazima jati ate nze nkulaba lino ssanyu bannaaye mutusaasire yes ebintu bino nabizeemu nti waliwo tayimu y'okubeera omuntu omukulu mu kiseera era ekyo kyennyini alhamdulillah mukama buli kimu akinsobozesezza tegaali magezi gange ebintu ebisinga Katonda nzi abinkoledde bukolezi simanyangako nti ngenda kuyimba abantu banjagale simanyangako nti ngenda kutuula wano naawe lujja twogere emboozi nze nava mu kyalo lwa kintu eki kukola ssente kuweerera baana nga sikimanyi nti nsobola n'okuzimba ennyumba eyange nenjeebakamu saamanyako nti niva nga agenda soma amaleko afumbirwe wano tutuuze wano enkumulitu y'abantu abamu twabasazeeko busazi nga wakatulaba tebagenda kujyawo ne covid naye nga mbadde nsobola otuuza abantu ng'omutwalo so ndoza kanebaze bwebaza mukama matendo bina bina n'ebitibwa bina bina mbidize Katonda n'abawagizi bange bonna okutwalize wamu oluyimba waluwandika ku lunaku olw'ennyini olw'omukolo naluwandikanga 2 weeks back ngulu muli mukeetalo muduza omukolo nga mpulira kagamba bazita vibe nga vibe ogyewulira omwana olwamaze okukuba akagambo jibane kambuzeemu olwo omwana agamba maama omanyi nno ninaye omwana munnange akusanga oli ku kiye kye kyakugira mu birowoozo olwo sebo bibuuza ate bibeere bitono ajati kino buli omu kyayinza okwebuuza ajati waffe kuki ate okuba ali ku mawulire ago kubanga ennaku zino si byakuyimba tewali stage temubadde temukyayimba wetuliddeko awo olayinza okuba ali kukakyawo omwana aleeta eggulire asi ye yalireeta amanyi munayenze nyina obuzibu abanange bakuziza nga ffe bwe batukuza eri mu kyalo twalina ensonyi nga kizibu omala atomera muzaddewo n'omugamba ekintu ng'ekyo kati nabano basimanyi ngeri kale gye nakibateekamu naye oba nze nakibateekamu oba engeri gye mbayisaamu nga simanyi naye kati nife abadde tasobola kukiŋŋamba butereevu so yayita muntu mulala naŋŋamba that is senga muganda we mama we muganda we mukulu we omusawo yayitamu n'agamba maama olugwama olyo ne gakusanga kuki wano wanka wange mu buliri wali oli awo ogalamiddemukko mami yes kati nga simuyinako obuzibu kubanga yamaze last year okusoma kati awumba lwaki mulemesa bozi yasomye bino bya administrator oba yasomye ebirala yasomye business kati mwabasoma mwe mumanyi bwe muyinza okirambulula ne mukigaziya ne business administration era byali administrator ku yes Stana Medical Center ndozo kirabaawo omanyi kyekitegeeza Shakira musawo Hanifa yadukanya ebya sente Salima naye namutaddeyo eri ali mu kusoma busawo kagamba basawo beyongere mulala inginiya kati no njagala abantu bamanye siri kwogera kwewaana nti okuzaala abaana buvunaanyizibwa tusabe Allah atusobozese
tuteeketeka abaana baffe ate era Mukama abawa omukisa kubanga osobola obikola byonna byonna era ne basigala nga bwe bakola ki ate n'okuzaamu abakyala bananga amaanyi nti buli kintu kisoboka Katonda kimusabe era okikole yakuteerewo amakubo agakola ki agakusobozesa ebintu bino ebyokusomesa abaana byettanidde nnyo omuntu ojegamba oba yeehaja ati ate naye tumanyi nti ebyo ebitabo tebyali nnyo bya nsonga lwaki ggwe ate kifudde nnyo ensonga okuweerera abaana ng'ate ggwe ebyokusoma si bye byali nali mbyagala kuba saafuna mukisa gusoma nali mbyagala nnyo era nali mugezi naye nga saafuna mukisa gusoma kati kyova olaba nnyina ofiirawo abaana bange bakole ki basome birungi ki by'omanyi mu kusoma ebikuleetera ofiirawo kyokka ate nga tewasoma okusoma kulungi kukwanguyiza ensi olina ebikaluubiriddemu gwe ng'omuntu yes waliwo emikisa egimpiseeko olw'obutasoma lwakubeera nti ndi mukazi mugezi ate nga nnyina n'omukisa naye nga waliwo kyolaba n'okireka nga tolina kigendamu nga kisaanamu ebitabo so bw'obeera osomye emikisa weerobozaamu zetuweerera abaana mbu banoonye emirimu naye tubaweerera banguyirwe ensi n'emirimu bwe giba gize nagyo bagifune kati yinginiyo ogenda mumukolera ki kuba kale bba abasawo tulabye bo abanguyiza eddwaliro n'olikolerawo kati olwo yinginiyo olwo naye nja mumukolera nja tunulira ebyetaagisa mu bwayinginiya tubikole bwe naaba nkyali mulamu so Allah wanaaba ntegekedde neyansobozesa bwe kinaaba nabyo tebisobose naye tajja kulemwa kufuna mulimu omulala asoma babita batya bino IT bine ebya internet yangamba ayagala kubeera simanya computer wizard bakita kyekyo kyenyi kyenjogedde nga kugamba mukugu mu bya computer n'emitimbagano yes era yabitandise era bagala website simanya bikyabi bakolera nebirala bisobola kunnyonnyola yes baana katubakuba abantu mu maaso omanyi tumanyi okufa abantu ne batandika okunoonyeza abaana baffe gundi atwale omwana woono simanya gundi atwale omwana woono okitegeera so abaana baffe bwe tubeera nga tuba bakubye mwabalina emirimu oba basobola bawagira ne mujja temugenda tawana nabo nga tufudde oba balese bulungi mbambalese bulungi n'abaana baffe ne tufa ne batandika okutaayaaya ne batandika okabira omwana wa gundi simanya mu musondere bino n'ennyumba wazimba nnene nnyo mu mbeera we totandise okutyamu nti bulituuka nga bagikuleseemu omwo ate ndiwonzeka kati nze nsobola n'okubeera nga tewali mwana n'omu wange gwenzaala naye nga tujjuddewo nze nyina abantu bangi wali kutyamu ekyo nyina abantu bangi sobola nabba malayo kubeera nabo se ennyumba ye kumala bumazi nibooli nabo emmala nebeera nga olumu efunda n'okufunda teka naawe eno yonna emanyi nofunda kale yajja tiga tumaliriza kati kamalirize naawe kubikwatako kati kanzire kuggwe ebikwatako okusooka ddala kakayimba otugambye bakayita afumbiddwa afumbiddwa teyeefumbiza ti munsonyiwe naakalaba bwe mba mpiseewo nkyali mupya mu byokufumbiza ekintu kyempulira muno mu mutwe gwange kiri kimu kyakusagambiza mwanange tonswaziza weebalire ddala omwana omusiru avumaganya nyina ababadde batulindiridde mu byonoonese muswadde temubifunye tobongerako amunaatugeya kiba nanfuusi mmwe omwana wange kiki kyatakoze buli muzadde kyayagaliza omwana w'okola owange akituukiriza weewaawo tobongerako ekituufu yabituukiriza kakati nange naaliyimbye naye sisobola kuyimba kanjogere kyogere omuzadde byali yagaliza omwana byonna bigadde era essanyu lye tulaba nagajja ti kusabayo kimu ekigenda okunsanyusa lunaku lumu ng'olina gw'oyita naye kikuyambirewa kikwongere mukwano gwo okolanga ani gwani wange kozi gwani wange taata ndi mukwano gwaja ate nalumirirwa nedda sebo tebina webikwatirako wadde naaka ne bwemba mufunye ne bwemba tisimufunye tolina kyosalwa ne bwemba mufunye tekina kyekikwongerako tomenyekana bintu bitakukwatako
nagamba mutabani wa Pastor Yiga mbu otero wase anagamba nti abamu abatupika nti wasawasawa ayo tumala wasanga mugamba mbu ate yayanguye nnyo kitegeera alina waja ati onyina balere waja ati obaka obusemba eri abantu tuzze kunyumya mu just bya mbeera gyolimu ey'amasanyu nyina ebigambo bya nyina byakwebaza naye bakube ne business nzo omuzindalo gwa ina gukuwa business buli mukyala mu center weri basebo ne banyabo wali ekitebi tuyina abasawo abasingira ddala obulungi n'ebyuma ebisingira ddala obulungi muje tubajjanjabe tuyina ne Stana Mental Works ekola bicheyo ekola enzigi welding madirisa byonna ebifanaganye bukikwataganye n'ebyuma tujirina wano tujiddukanya ne Stana Fashion zinaye weerirwa kuba ekyali wano munju ajagala abikima wano agikima wano tuli balimi okitegeera so nsaba mutuwagire nekyo ndi muyimbi nayimbi oluyimba baluyita afumbiddwa abasewo ne banyabo mu lunoonyeeko buli agenda ofumbira oba okufumbiza olwo lwawuddemu terugenda twala abantu bonna olwammwe olw'abantu bonna gye luli wano mu mikolo lugenda tabuka luno lwotadde era bubaka bulungi obw'omuzadde n'omwana bambi buli muzadde ekyakyagala ekirala okwebaza mwena abazze neyanziza nnyo bamaama ne bataata mwebale kumbeererawo okumpeesa ekitiibwa nze mpulira ekitiibwa nga kyenneeyongedde gwatana bafumbiza atajja kitegeera kati abafumbizibwako ndoza abafumbiza mumanyi kyekitegeeza kyempulira simanyi nsusu nedda nnyawo lero essanyu waito eribeera ndi ne Hajjat Stabua Natolo azeeko mu maka ge okulaba nti tutematema ku mbeera nga we yatambudde tetwasobola mufuna ku lunaku lw'omukolo era ng'embeera emba mugimanyi luba lunaku lwakeetalo wano ne wali naye tekirungi nsobodde okuba nga mubatuusaako era ensonga muziwulidde essanyu lyayina lyamu kiwago njasito tulyebaliza Allah ye aleetere okwebaza buli eyazze wano ndoza era nzire mumenya amannya abangaleke kuba twabamenye kubanga twagamenye dda nagamutebwerabidde bonna bambi bonna obeebaza ne baza tiimu yange abazadde bange baganda bange mikwano gyange naawe rujja weebale nadde mmanyi kikyekoze mmwe tekibakwatako nakubate mu lumu biteekamu obusavuwaza nekirala bayimbi muzaale mu budde obutuufu kuzaala buvunaanyizibwa kintu ng'ekintu ekirala ate olina kikolera mu budde buno bw'oba olimu ng'otambula nakyo teriyo budde butuufu bwakwetegeka bonna bonoonya kwetegeka ojamaliza teweetegese kuba singa byakwetegeka singa bano bapulezidenti abamu tebalemera mu ntebe abagagga nga bamwami Kirumira singa tebakyanoonya ssente kitegeeza ssente teziggwayo ebintu tugirina bikoleramu nga n'ebirala bwe tubikola nga obulamu bwe butambula buli mutendera gukolerweko ekiina okukolebwa mu budde bwagwo ebyo oyinza okwogerera wiiki namba essanyu manyi kyerikola balina tumalako emyaka emeka Katonda yamanyi era yaligere okuba bwerityo tugenda kuba nga tukoba wano programu yaffe olunaku olwaleero naye ngaera mbasuubiza nti kyonna ekinaabaawo saidi ene omukyala Stabua Natolo tujja kuba nga tuli mu kifo wenyini okulaba nga tukibatuusaako omukolo gwonna balina okugulaba bayimwijja gulaba abataagulabye wano kubanga wano wafunda tugenda guba gonnomolako okuva we gwatandikidde mpaka we gwakomye ng'omwana aliisa maama ng'omwana aliisa omwani ng'omwana afuluma wano okusooka oba enjogera gye njogera musimanyi esusi bitegeerekeka obuleka olinga kagamba tasembererangako wadde muntu yenna ng'akoze ekintu muga Katonda mu ggulu so mulinde bulinzi okay aja tusigenda kwongera muzindalo gwange oyinza okwogerera wiiki n'olwembeera weetu mbagamba nti social properties tutambula nabo abantu bagula ebintu ebikozeka ebyomunju restaurants gym saloon n'ebigwa mu kkowe properties ng'amataka amayumba amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi ogenda gye bali ne bakuwamu akasente basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi n'omukyala Mariam Massa mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana so naye munoonyeko ku YouTube channel ye Mariam for Children
children osubscribing emboze enyume abaziwa and sons abo ba suppliers b'ebintu ebikozesebwa mu kisenge mu biyigo byoyinza okumenya nga towels duvet amasuuka amalungi bonna akalondo oyo babiina bulungi osobola basanga ku Mukwana Arcade ne namba z'essimu nabo bweziryawo wansi saako ne ku social media platforms zaabwe so banoonyeeko ate basobola n'okubanga n'ebintu babikutuusaako wonna wooli so mu mbeera bwetyo ngenda kubanga mbaagaliza olunaku olulungi akumata 10 mpera paka program yaffe eddako.